Tubanirizaako nnyo nnaku olwaleero era gye musinzira okukwata mutulaba mu show yaffe eno eya omwezi oba ba YouTuber eggalawo omwezi butya butuyinza okuba ate nga tutambula mu ngeri emu oba endala. Tulina emikutu egy'enjawulo, tulina Asayima Official, tulina SB4 Media, Uganda byogere, Celebrity Track, Alani Cruz ya bulido. Ajja kutusumbuwa oteekayo kamera naye tujja kuba ate nga tumwegattako mpolampola. Nze kakalamde answer side eno era nze boss wa sheno abakulu bano she yasembayo Simonga yagikubiriza yalaga obutali bwesigwa ku side emu nze bampa omukise okwogera kali katono so ne banga nti ero gwe boss kakati tugenda kukozesa omukisa nga nza kuwa n'oyogera teri kusala mu munno mu kigambo nza kuwa n'oyogera n'omulala bwatyo sebo yogera keri abantu mbabuzeeko abalungi abatula ku mikutu egy'enjawulo. Uganda byogere side wali SB4 Media, Asayima Official, Extra Digest mugoba nsonga side wano ku ludda luno Idris wali nsonga ezo wansambula bulungi balamusaako bana Uganda batulaba neje musinga nga mutulaba kimukola kyamaanyi okola nti mwefirize emirimu gyammwe ne mujja mutuwulize bye tuwogera ng'omwezi guweddeko ola ng'omwezi nga gutandika okubaweereza babitambudde mu ggwanga lyaffe Uganda. Nze Devotion Matov olwa Celebrity Track olunaku olwaleero era mbabuuzizzaako abakulu tatanjogere ndowooza mulala lwaki omukulu Museveni mwinu muleka n'ajooga kale kizaamu amaanyi buli bwenfuna omukisa okubeera ku channel etali yange nina ekirowoozo nti abantu abali ku channel yange be appreciatinga byenkola kakati bwe ngenda ba SB4 nga ali mu mitwalo 20 mutima gungamba nti kuliko abantu ng'emitwalo 10 egitantegeera oba ntegeera so kati buli bwembeera ku mukisa okwogerako ku channel ya Extra Digest bwenjogerako ku Uganda byogere njogera ku Celebrity Track nenjogerako ku SB4 Media ngulabanga omukisa okwongera okulaga ensi Sayimo kyakola kikyali so nkwebaza yonna gy'osinzira gy'ondabira nze Asayima Official gyenva mwebale okuba nga gyemuli kale nange okubajjukizaako nti nze kakala era nze boss wa sheno tugenda tambula wakimaze nati nno kibajjukizaamu waguza omupiira kubagula bibatya nalamuzaako engatta eno naye Dubai baginseera njagala nnyo jambala ku mukolo gw'abamina yali ayagala okwambala bakugamba mmeka alozani zino zibazikukwatagala bagiraba engatta yakakalaamu eno bagiraba naye awo kati nesigawo abantu awo nesigawo Idris ye WOLOKOSO extra ne SB4 mugoba nsonga yokka yosobola genga Lawrence olazenga to Asayima Official tajja Uganda byogere tajja ne Celebrity Track awaye sebo mba mujiraga yange mujikweke kweke mwe mutuleta atisode ne wali bagirabe bulungi okkirizibwa okukola bot mama leka none twebaza mukama manyi yeze linda kosibu nze boss madenga takana akantu kali gatta ku twebaza mukama ensonga lwaki amawuli gadi gatuusa okumanyirwa ennyo abantu gye bakoma okukola naye ng'enkyukakyuka mu bulamu teriiwo nze ntera nnyo comments bagamba mama ataakulaba nga otandika kubanga nali nkola ki nali ntandika so kino kirungi nnyo kigenda tujja nakulikomendinga abaana baffe bajje mu mulimu gw'amaki gw'amawuli ndi munaku eyo kodi eyo kodi naye nga yo boto mwagirabye amakwanirizaako nyibuuza ku bantu abaziriko mbalamusizzaako amanya nze muzzukulu wa Kabajja Omugeya Ssebunya tuli ku Uganda byogere tuli ku Asayima Official Celebrity Track tuli ku Extra Digest mugoba nsonga wamu ne ku Cruise Exclusive ate era nanze nkola ku SB4 Media tweyanza nnyo buwagizi bwe mutuwa nemwerekereza ka data ne mutulaba bitubaweereza kituzaamu amaanyi okola nga betukola mbi appreciatinga wabula betubasobezza mutusonyiwe kuba tuli baana bammwe kati akageri ke nti nze boss wa sheno olwaleero tugenda tambula bwe tuti nti njagala tutandikire ku divorce side eri wameze nno n'ekirevu alhamdulillah tandikira ku musajja oyo akutandikira SB4 ya tugenda soka tutambuliye ku kyebayita material review yaffe nga ba YouTuber omwezi guno tukoze tutya according ku gwe
nze omwezi gwo twakagutandika tugamba guli oguwedde bwe tubaako omwezi oguwedde nene ey'amasanyu tubifunyemu era entambula simbi twakubebaza abatufolowinga n'abatulaba nabaddeko efooti eyo n'abantu batulaba neewuunya nti olaba ogenda efooti mu byalo eyo n'osanga owa boda n'akusanga nti SB4 which means social media egenda ewamba wonna so tweyanza nnyo abasharinga waaka waffe ku TikTok okwo naddala ku Facebook SB4 gwe kikuyisa kitya ng'osanze omuntu n'agamba nti TikToker nga tafuddeyo ku bino ebirala by'okola nampita TikTok omayize nali ntabuseeko okwo abasirikale okusingira ddala be batera okunsanga oli n'akugamba my friend aye TikToker ebbanga lyekoledde ku leediyo yonna n'amawulire byenasoma byonna namaliriza ngudde mu ba TikToker bukabwengwakati mba sikitegedde kwekikuyisa kitya kyenapiikinga sikirinako buzibu kyenapiikinga kasita okola ka vidiyo nakateeka ku YouTube omwana nakajja nakasalasala nakateeka ku TikTok ne bakalaba abantu abasukka 10 oba ofuuse TikToker oyinza nakwata tonoyo yadde channel Asi yaita na channel kyesintana ne channel nenga sebo ba TikToker nga ne kubivula bayita nga ba TikToker wango ina content atambula ku TikTok China mbuzibu kale naye ndi proud of it lwakuba bakimpita mbasala bakimpite mumpite bawa ani onywezeza amakago tata anywezeza amakago okubanga zibu era nga tosobola ddyoga nti SB4 tabawa ani kimala kati nange kitegeeza amayina okukolamiddeko nnyo gwe abaasemba engeri gy'oli host kale akitwala ebintu bingi okukola ekyenjawulo ba TikTok YouTube omwezi oguwedde tubaddeko nanjogera generally ku channel zonna nze buli bwenda mu YouTube afuluma ng'agenze kukola mulimu guno nze kunze nganze manya abantu balowooza nti buli kaseera alina kubeera gwe era buli alina mentality eyo gyankuole ku mutima gwange nti gwalina olinnyonnyonyi wekka nze wali ebintu abalala nga be babinkolera kubanga nange nina byensobola bakolera ajja omuwole ku mutima omulungi oba ntegeera so nalaba IBRAH namulabako mu America mu mwezi gumu ne mulabako Sweden mu mwezi gumu naye nalabye kati nnyo bwebayo nange omuntu ampababyako ku poliisi emisango ofuna ndowooza emikisa n'ogenda ku mu America IBRAH muganda wange kulikayo nnyo taata kulikayo nnyo obeera n'emisango ndowooza okugenda nga weekweka si kwekweka omukisa gujja buzibwe baba it is about time IBRAH akoze for some good time IBRAH akoze olwakubati ensi abantu bali misinformed tebabadde ku TV abantu TV bazifunidde Kampala abantu abafunye omukisa ntukuze tulaba TV sobola okugamba yes nze soyangako TV kuba neighbor oba ontegeera kakati kijja kubeera kizibu nnyo okuŋŋamba nti IBRAH Katonda omukisa kubanga akikoleredde omwezi guno okimanyi sirinyeeko ku nnyonyi oguwedde naye guli walinnya so mbadde ngamba nti ekyo nze kunze nganze it is a plus IBRAH gundi abadde akikola gospel abadde akikola so okugenda twintaltingako ne bannayuganda bali mu bifo ebirala so kunze nze ebadde emboozi y'amaanyi nnyo because tuba tugasseeko gwe wakola emboozi y'omukazi w'amabeere musajja yali musajja I think nayo kyo kyali it was exceptional nakakola nti bbiri ewa SB4 nalabayo ki bamina yali mu mukolo kyamaanyi nnyo guli gwali mukolo nanti kati obukugu bwe yakozesa omanye emboozi yali Dubai nakola because ono omuwala katono nnyo ono omuwala gwe twakola gwe twajja ne twogerako wano I think twetaaga emboozi esaminga up buli kimu so okugenda nafuna oli omuwala ye Macklin I think it was a plus as well era abagiraba bamanya ekituufu kyali visa yange tekyaliko e Dubai bampe emyezi gyalinga kasita ogenda nomalayo nokomawo zirayimanyi nti ennaku zebakuwa nedda ennaku ezo bazikuwa osobola gifuna leero nga ya myezi 3 noyisaba emyezi ebiri nga tonnaba kulinnya eba ekyaliko naye kasita olinnyayo bwoti ne bakona nekiziti bade malayo mwezi gwange ewaffe
nemboza abantu bayagala nnyo portrayinga gift of kadongo omulalu. Twagenda ne Lawrence ne twenyerera mutugenda ku gundi wabeera. Gift is okay by the way. Lwakuba nti ensi yagaana yo tekkiriza nti nno Sayima abadde avuga abadde asula obulungi bwakkiriza nti obulamu bugaanye kagenda afiitinge mu bulamu obupya Katonda bwamuwadde kati bo balowooza muki mulalu but nze gift gwe namalako naye essaawa ennamba gift is okay naye lwakuba yakkiriza obulamu ensi bwetasobola kukkiriza nti bwalimu ekintu ekyo kyatuwa ku muganda waffe Moze Radio nga tannafa abantu baagana omuappreciatinga era atanisa okugenda mu mbeera eyo ndaba bw'oba ng'omanyiko kwa IBRAH akadoko mukamanyiko sobola okunjulira era atanisa okwekyawa nti bwetuusa newekyawa nga tokyalina mikwano tokyalina bagirlfriend abaalinga abangi olumu yakuddwako kati ye gift oba gye mwagenda nadde eyo yamanya yakkiriza and is okay by the kubanga ali ku kizinga watali bamugenda mujajinga oba otegeera ali mu bulamu obupya wanagenda nakolera akakomando kati yagezesa mikisa zemipya ndakika ziri 15 okuva eggaba okugenda bayitawo kisiisi kisiisi ndakika 15 ku lyato so wali walungi devotion am appreciate manyi YouTube eno it is consistency ensonga lwaki ba SB4 ba gospel ba IBRAH okubeerawo for some good time lwansonga tibadde consistent kakati abantu abakola ku TV ne radio tufuna problem ey'okubalancing ebintu ebyo there is time emirimu gy'abakama bwe gikola ki so I'm appreciating is trying to come back okutandika kati okwata okupesinga ebintu ne byeyingira bibiri bakama abo gikole neno okole neewuwo omunaku kama kubanga weewawo kenjagala okuyisaawo babadde bambuza nnyo Charles tuli mu agenda kulinnya ku nnyonyi very soon tukikole mujja kulaba naye gusibu bana ali nnyonyi teboogera musajja ona amulemesa toli byakulemesa biriri byadda agana jitula ate yakanya kule mu business class ngazi tiwajinteeka mweyo nawe weteka ku Charles twala aniyo ya anakitegeera nti nze boss oyo naye akuwadde boto yatuse Divoshi matire review ya performance ya YouTube yonna nga weebadde obadde omaliza mukama maliza naye ogenda kubikako wano ku bote y'ekitiibwa ssebo bajijjaddeira baana bawano be bagimpadde giteeke wano eyagikuwadde atukubye omuntu Divoshi matire review nyongera okujjukizaako n'abaala abatuuka bonna gwe boss yenze boss weno show okay sebo era tulina okugoberera buli kimu ekigezaako okuba kyakigenda mu maaso wano gaa nti yogera yes sebo boss nga we naleka abaana ne bakola omulundi oguwedde yes sebo boss Divoshi genda mu maaso boss agambe yogera sebo boss njogere tugende mu maaso okay mwezi gwange oguwedde ndowooza era nga Sayima bw'ayogedde sibadde nnyo mu competition gye tukoleramu gye tuwangaliramu n'ebintu byange byankwatakwatamu kwawo katono naye ngezako kola ki okulabika nti nzire engulu mpola naye okusinziira ku bannange bw'otunuulira amanyi kiringa ndowooza n'abalina TV bananyini TV batunulako kuzaabalala kiri kitya kati nange ntuula wansi notification buli kyemanyi buli ali wano channel ye ne notification yo buli woteekayo Uganda byogere nfuna ekikole ekindaga nti okikoze otya otaddeyo we appreciate fenna nga bwe tukolera awamu nti bw'otunuulira bwe mbazijukira akakalaamu ng'otandika YouTube ng'oteekayo emboozi n'oŋŋamba nti tusokolaniriza mukulu IBRAH mukasa mubabulaaya alina omwaniriza yenza alina omwaniriza sebo sansi okulabako tetutambudde nnyo totusanze wabi naye guno gwe mulundi oguba gusemba okutuuka leeti musho kubanga newedde era watuuka leeti nejjamu mungi nnyo ene wesobola kunenya Katonda yatuwa ekisa buli omu agiraagiramu so obadde okyamala soko mukuliseeyo gyava ate si we namuwa omwaganya ayogere soko oyogere omalirize otandise okuzimba omutima badde mbagamba bwetutunuulira siko kwaita okuzimba omutima nze ndi musanyufu nnyo ku lw'omuntu omu wano Kakalaamu nze namulaba nga atandika channel
nangamba mwana muje mubereko mu video zange bakadama tisi bakole ki bandabeko nange nesa wazino bwe twogera ku bantu aba erinnya erisituse mu YouTube ne mu content kakalamu toyinza muleka mabega kuba ntambulako ne kakalamu tutuuka n'otuuka ati kakalamu twabiranga ne kakalamu ng'akola ku ssimba era akyakolayo njogeza mazima nga so tambula ne tutuuka ebukoto wakolera kyemaine ku stage y'okusiima eraga nti kakalamu ati bo bali balowooza ndi mukaddi abawuliriza leedi olowooza bamanyi nti no kakalamu muvubuka otegeera nti naye kakalamu olunaku oyajja ku YouTube obulamu bwatuuka amina twebaza katonda content omukoze era bwe kibanga kirabo kyange eky'omwezi oguwedde nandibadde nkikuwa naye sina busobozi bugaba birabo muwenga to oli munako nganze oli munako ate muwenga tonga yakoze pya naye nga wetudda ku extra digest mubansonga kulisayo mukulu wange IBRAH atambudde amayanja n'agamalako ku semazinga abeera ki Europe Europe osirika mukama waffe yadde awo twatuseewo tutya tukulisayo and ndi wasanyu nnyo okulabika nti mu kusooka wagenda mu America n'okumawo kya buli omu otegeera ekiroto kya buli omu agamba ngenda sidda ne sirimu waliwo owamawulire omu bamukubira essimu yagenze ennaku nga 2 kati no yafuuka n'abisi mukama wange onaakomawo koye gye nagenze nalinaanye katonda stories ezikwata ku bannayuganda abali ebweru wano tukozeewo nnyo naye kati tuliraana abantu bana batulaba enamba ennyingi tudde mu mazima etulaba bali bweru wa Uganda bwekiri balina data n'obudde ne bakola ki ne batulaba wano abannayuganda mujja kunyiiga naye nga amazima gali nti wano weereza omuntu linki n'agamba mpa data naye bannayuganda bali bakola ki kirungi nnyo nti katandisa okufulumako ne tubasanga gye bakola ki so opportunity mukisa gwaffe si kweragamu sikweraga nti omulimu guno twongedde okukola ki ogugaziya nekusobola okuba okweraga kw'abaalemwa ekisinziro mu bwakiraba n'ogenda mu America first time n'okomawo nodda kati waliwo video gye wakola ng'oli mu America n'ogamba ekirimi katono n'abantu bennyini ababeereyo ebweru naye bakugamba nti mwe muyina enkizo y'amaanyi nnyo ab'amawulire okufuluma kati oba ne bali bakimanyi nti ffe enkizo y'amaanyi lwaki ate twebika blanketi nga tugirina enkizo tambula wamma waliwo video gye wakola ng'owakatuuka omulundi guno ogwokubiri n'ogamba waliwo abagamba oba nnyinza okudda oba obutadda engamba ne IBRAH gwemanyi ajja kudda wano waliwo okubaganya ebirowoozo kwaliwo video ina gidownloadinga nga njagisharinga oba yasigala etya mu ssimu nengamba omukulu n'omulaba atutega katego ffe tugende bwe tuba tufunye omwaganya ffe tugende tulemere ne yakomewo yatuleke Sweden kulikayo webale okukomawo wano e Uganda Simon official pesi weeri ku ntambula y'ebintu nga bwe tutambulira ennaku zino traffic abadde nnyo wansi mukko omwezi guno oguwedde traffic tabadde nnyo waggulu nnyo oba twandigambye nti batera ogamba nti tubadde mu kisiibo era n'abaana bali ebweru mu biyumba bagamba nti ekisiibo kibayisa bubi abali eyo Saudi noga ekisiibo tekituyisa bulungi naye Simon official abeeraga nti kimuyisa bulungi abawa ddiini ngamba nga abakolerayo okuwangaalirayo emirimu mu bimba gye bakolera bakama baabwe mu kisiibo babeera banjawulo nnyo kuba nga tebali mu kisiibo so n'obudde obubeera ku masimu buba butono baba busy so kati Simon official Simon yetwa waliwo party gye namulekera nti Simon bwakwata kubazanya firimu awo we tumuleke abo banywanyi kale tomanya bwe babiira toyinza nakumanya bamanyi n'okwekubira amasimu n'emikolo gyabwe yagibaawo waliwo yaŋŋamba nti abazanya firimu
bakubira n'essimu ne bamuwa ebibuuzo nti wadde gwe olina ebibuuzo byo naye nange mbuuzaako kino ne kino ne kino era n'abateerawo asobola omwogera bw'alabisa Lawrence ng'alinnya booda agenda okushuutinga wano tannabatuuka waba akuba ne kuwa booda mugongo omukolo guggwayo yanguwa so awo Saimo credit weri on that note katono nnyo njagala okwebaza Fifi the Queen amanyi industry ya movie egende ekula so era nsaba n'abaana twongere okuteeka kubanga tubadde twetoolera nnyo mu aromatic lwansonga nti at the end of the day yagadde okuwa omukisa abantu abalala naye nesente bwenteekamu amafuta ga $5,000 nesifune wadde byolukumi ze 135 nani yazikiga mwataiso kubalirira ekintu njatuletiribizo basajja atezeezo kati Saimo nga mutadde SB4 media naye pesa eri waggulu tugguse ensonga bwe bazikwata aziguka ate mu kukyusa obulamu bw'abantu ng'ovuddeko n'olokoso w'abaddiikuula gwe babeeramu nga bw'otera okwogera nti emirimu agikoze era n'ebirabibwako bikola ki naye omukolo gwa mini engeri gye ekyenjawulo kiriwo nti SB4 ku lunaku lw'omukolo gwa mina n'avieta naliwaka nebase emmotoka bagitwalira mu kikopo baleme kulaba ku UBR ng'efuluma ekibuga yafulumira mu kikapu kati baba yingira mu bende bwe bati nebagijja mu kikapu kyali kisoboka bani badde basoosanga ebitundutundu olabako omutaba bwegusooseeyo ogwesidipo enamba bagijjako kati nnyo omukolo ogwo gwansanga tegwaliko kusonda gwansanga wali ogenze 40 nali 40 nina so gye ndiko kukola eya katongo yetekwatagana anonya tata we talina tata we naye twamuzuula ng'ali 40 naye twali tugenzeeyo omwana ng'ali mu kujja omuwala ayo katongole aseseka ne taata we naye esimu yavaako omulundi gumu teyaddamu kunkubira era namukubira naye ng'essimu tazikwata coincidentally nga ne bano bagenda kukola mukolo kati nali mu gurupu olina omukisa yamina nali mu olina omukisa SB4 yali Dubai kyembuuza omukolo tegwaliko kusonda omukolo gwo saaguliimu nnyo wabula nze kyemmanyi nze kamuddemu bw'oba tewawaayo saawaayo nono nga teyawaayo tebasonda because kisookere kufa abali wano bakusonza ssente kitegeeza omukolo tegwali gwakusonda naye gwanyuma nnyo era bataaliyo omukolo gwanyuma nnyo ze buli kimu laavu gye baatulaga bannaye kati nnyo gwe wonna wennanga oleyo ng'olina omwana ow'obuwala abagenyi bonna abakyala ewuwo bannange mutwanirize nga tata wa mina we batwaniriza baatulaga omukwano federa ku sisita wa mina omukulu alina ebiganda bye mina yerastiboni talina bakazini nekyerala okulira olujja lw'olugazi era woogenda oyinza obutaviirayo awo gwenga gwe yaliyo nze nali mufumbo twavaayo by the way twanyumirwa nnyo era tusobola kukola kwebaza famire y'abamina kwogera kati ninnyo ku nsonga ya vieta ne mina nze sibamanyi physically but mbalaba ku social media njagala bebaza okukola omukolo ne muleka baddiikula bangi nga bonna tebamanyi kiddako nalaba abantu nga bavuma avieta nga bavuma ne mina before mina nga tannabakola mukolo yagenda mu kyalo ateeketeke ne bamuvuma yasindisa omukazi mu kyalo biki kati nzaawe natandika obbategeerera naye nkwebaza nti enkuba gye wakubyemu omukolo ogwo tuufu wajjula okuba omulambo wadde tannabatuusa nkwebaza enkuba gye wakubyemu omukolo nti olwaleero luno ne TV mainstream TVs zisobola okulaba nti basobola okulaga omukolo nga guli well detailed minus the main TVs kannebaza ttiimu gye nakola nayo
kale soko marayo njebaze era ne mumpisamu nyegayo olugayo ne eri musirimanyi egayo eri mu bwerite because sinjula ne pululo olumu tebikola mu bigambo so nkwebaza before webale nnyo aviator ne mina nze mbagaliza obufumbo bulungi babeerawa aviator we Dubai ate mina mitsayo neno agenda ku Dubai omuwala ade talibeera nga Dubai amchala abeera muno n'agenda yoko nakala naye ekirungi kinayiga ku mina oba n'aviator towanga nnyo chance bantu bakutegeere kuba bajja kulemesa ebyokukola bawe ebibuuzo naye omukyalo n'abeerawa tufula nange mnebuuza babeerawa kale natunulira diikulavu maaviator mwoli mwavu owasiza kozi tamumanyi kati kyekyayagala aveyo tibanange nze nkola guno omulimu babitusabye nnyo ebyo naye towanga nnyo chance nga aviator siba omumanyi abana nga akudde mu kikomera nga aviator siba ndidde nnyo omugaati nedda mwakola bena aviator anti byebyo no IBRAH omuntu nawe banga tukugabe gyakulira ebikolwa bye bikulaga kuba kati esaawa zino engeri bavumamu aviator natebereza musinga bavuma singandi ku polisi y'ekatuli ngolopye tone munalopa buli kimu batuyigiriza okulopa tayagambwako abantu wakola show wiki ujindekeri basajja kumaliza kantu kali akamina nga banakava omanye ebiseera bisinga tetuganye katonda atuwadde betu tulina amasimu gaffe tulina n'emikwano gyaffe tetusobola okujja ne twogera naye njala tusigale nga turespectinga institution y'obufumbo tuli bavubuka olunaku olwa naye kyatugenda kukaddiwa bannanga obukadde nga abantu bali bumenya kati bwe munatandika okutandika okwogera agabozi ge mwogera muli kulemesa abaana balina okukola kyokufumbirwa bw'atannasobola tetukwinaako buki naye katonda bayambye okusobola muyimirire nabo kyennalabye social media negenda tugobya mu bazadde abatuzaayira abakyala ojja tuko ekisolo okugenda okwagala okusabayo mwana munno bagambe abo bayaye TikTok bato okubavuma esaazi zino nabye nga bayambalidde family y'abamina abaana abo ku TikTok okwo family y'amina teyadagimanyi era mu kyalo waabwe basetinga ekintu kyabwe nakati taata ku last born we bakoze omukolo omulungi ekitalo ate muze mubavuma bali bonna abasoose tebabaddeko mu katemba kati kyamayi taata asobola kutuulawo neyejjusa n'agamba naye omwana wange afumbira mu bayaye olwa social media kubanga alaba ebivuma agamba munnange nno banne bamuvuma era taata nkusaba yonna gy'oli tusonyiwe omuwalawo ne mutabani we bewazaala ffe nga ffe twawaddeyo okwetondera kulwa bavuuka bannaffe olwa social media tusonyiwe sibwe tutowe tuli naye ne mubaana mubeeramu agaana nensaba aviator muganda wange mina wonna wonna waali okiwa kyetagasa kweyambula mpala osigala mu bokisi omuzinira afune essanyu muwe essanyu mulavu papa misachi ulira papa misachi otyate kinnaguka papa misachi yayimba oluyimba IBRAH kati nnyo papa misachi yayimba oluyimba nendesa nikasasa nti omukyala yenna okiwa kyetagasa oba kumukola katuni wefuule katu aviator wefuule katuni fuba okwayanga mwana muwala omuwesanyu ebisanyusa genda ko mukinabiro veyo osize bintu ofukako muze tandikotuka muze ofule zolo byomugamba byokola oba wayiza bipya no kireba kiti nze kumbaga yange yaliwo oba kumukolo gwe nakola okukyala gwaliwo naye tebatuvuma nnyo kuva nga bavumye bantu esaazi omukyala omwana mina aviator mina sokola nti agumye nenga kimunyiga ku mutima naye kati gwe omusajja tekiniki bwino wefuule katuni wefuule zolo kone omubeerewo like ng'omugumya mulage nti biri tebikuliya tebirina balya ate naawe mina aviator mugumye bakuvumye nnyo mukuvuma nnyo omuntu akuvuma ekintu nga maze nawe emyaka 5 situkulabangako nakikuvuma nga bulijjo okitegeera kati mwena mwina kwebererawo mu nsi yammwe temuvaayo okwogera ekigambo n'ekimu kuba bavuma tebanukula mubeerenga nze saanukula nina akati kebampa kadagala bwe kati bwe mbanga yanukula banga akateeke mu kutu
kati mbanga atamanyi kiri ku nsimba bwenti wow yeah ngenda okubanga addamu nga biyise nondoza omukulu mweredala omukisa ayogere kati abakatwegattako ku mukutu gwa Uganda byogere mukutu gwa Saimo Official Wolokoso Extra bana empola mpola NSB4 Media nyo bajukizako ntuli mu monthly review yaffe ya show yaffe ya buli mwezi atuwebaza batwegattako buli olucha nengo otunudde wansi kakala situla mu mutu otule mu zikamera boss akola kyayagala kamera zikunonye woyo kati yenze boss wa sheno era njagala bajukizako nti twagala tutambule mu kaseera kano nga okusokera ddala njagala nango soka okutegezaako baganda baffe nti omwezi guno oguwedde namawulire munnaffe manyiddwa nga Stewart Kagolo ono wa Big Eye yafiirwa taata we twagenda okuziika nendabako ku Dr. Jose Camillo ne Big Eye ehoima batindiga ne bajja okubatenga baziika ne ajiketi awuzoza wojja awo nyini otubuulire embeera nga bwe yabadde na buli kimu tumusaasire nako munnange mbalamusizaako bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nja kwebaza initiative neya buli mwezi eya online TV zaffe zino njagala kwebaza SB4 muganange Seguya Kakalamu muganange Saimo Official ne muganange Divosh Matovu thank you so much mwebale kubanga mutanize up today on a sad note Haji Musa Kavuma Keti yafiridwa mchala we omuchala Mariamu Naluwadda Kavuma yafudde era twamuzise yesterday mu bitundu by'ekaliisizo kyotera twongera okusaasira family eno twongera okusaasira abaana be twongera okusaasira Haji Musa Kavuma Keti abaana lwaki mbasaasirako ensusso oba bafiirwako muzadde you know what it means kitwala ebbanga ddene okutereera omutima n'obwongo buli kiseera obeera ojjukira nti waali nojjukire bye wakolanga oba bye yakukoleranga so nsaasiddeko abaana bano then ku side ya Haji omwami musaasira because babadde n'omukyalo n'emyaka miyitirivu nnyo nti kati ennyumba moments ezo ennyumba egenda mumenya nnyo egenda mutama oshegeera nti buli omubeere waka n'omukyala ne wabeera girlfriend waliwo those moments you remember nti mu ntebe yatuulanga wano yayogeranga bwati bwanyiga yali yakitinganga bwati bwasanyuka yali yakitinganga bwati bwe nakolanga bwenti nanziramu bwati bwe nakubanga essimu n'agira bwati okike those moments cannot be deleted from your mind or erased in your mind zibeera mu paka so Haji tukusaasidde nnyo tusaasirako side y'omukyala bambi gyava eyo kaliisizo okufiirwa omuntu wammwe kintu kya nnaku nnyo era kyakusaalirwa nnyo tusaba omwoyo gw'omugenzi Allah agulamuze ekisa amugaziize kaburi amuwe ekitangaala eky'olubeerera because mu butuufu lwe lugendo ffenna gye tulaga it is just time nti oli abaakusooseeyo naye nga ffenna gye tulaga omuntu buli lwafa ffe abasigaddewo twekyekinge zaddako ani addako ani addala engeri Haji gyeyagenzeemu yakibwatukira nnyo engeri eyo kitegeeza nti every time bwogenda okwebaka sabako kikulu nnyo ekyo so kibi nnyo bamusanze mu buliri ng'afudde Hajati kyannaku nnyo tusaasira Haji nsaasira abaana abo Latifa Kavuma Swabura Kavuma ne Shamira Kavuma basaasiddeko Haji Asini Rubowa nga ye taata wa Keti yamenyese nnyo ya breakinze down nnyo Haji naawe nkusaasidde nnyo bambi ne baganda ba Keti bonna eyo nga tuvuddeyo mu mbeera yemu eyo nsaasira family ya Stewart Kagolo is my friend bambi akola online y'omu ku baatusooka by the way omukutu gwa Big Eye guluddewo nnyo nga tetunnatandika business ene ya online so Stewart kibi nnyo okuba nti wafiiriddwa taatawo ffe abamu ku baafiirwa bataata baffe nga obudde bukyali tumanyi what it means kimenya okutuka omutima kikosa odda nnyo emabega omuzadde kintu kya bbeeyi nnyo baganda bange atannafiirwa muzaddewo mulekere okwejaaka babboyi bannanga omuzadde kintu kya bbeeyi nnyo ekitiibwa kyamulekwa kintu kibi nnyo kubanga oba osembedde okufuuka enfuuzi thank you so much so
Stuart, sorry about the loss of your dad. Kibi nnyo tusabira omwoyo gw'omugenzi Katonda musonyiwe byamusobako. Agumye bamulekwa bambi, agumye abazzukulu kufiirwako jjajja n'ebigwa mu kkowa eryo. Eyo nga nvuddeyo nsanze divorce awa review ye nze njagala kutandikira ku SB4. SB4 nkuwa ebimuli byo ng'okyali mulamu ng'era okyali mu bizinesi eno. The route you took obulamu bw'abantu bukyuse era okoze bingi nnyo. Bwe twali tunyumyamuko naawe sigumusa ebiri nakugamba nti wuliriza nnyo abakuwaana than abakunafuya because SB4 bamuliisa ssente buli project gyakwatako okitegeera but ekisinga obukulu okoze bingi okukyusa obulamu bw'abantu. Then bwenzira ku kakalaamu njagala kwebaza kakalaamu okoze okitegeera obeera n'ebikusomoza like any other person but Katonda abikuvuunusa. Thank you so much my brother Simon oba Saimo. Njakwebaza Saimo okubalansinga TV ne YouTube. You okola daily show on TV ne YouTube. It is very hard. Nze yali akibaddeko ku sita ku macha. I know what it means. It is very hard. Nti the character Simon uses on TV is very different from YouTube. Ekyo olina okukyebaliza Katonda nnyo nti kizibu nnyo omuntu characters ezo zijja golinga nobeera successful okitegeera. So nkwebaza nti nze nkulaba ku TV nenkulaba ne ku YouTube but they are totally different characters, totally different. Era ekintu ekyo nsaba Katonda akutambulizaawo abantu osobola okubanga because of feeding audiences biri. Audience ya YouTube ne TV mainstream njawulo nnyo okitegeera. So weebale nnyo weebalire ddala okudda ku divorce. Nkwebaza divorce okubanga otambuza ekintu. Divorce alina ekintu kyeyatandika ekipya ekya Facebook nti agifeedinga kati off YouTube. Bemate munaba realizing you can follow him on Facebook. Nakusanze ewa Mr. Semakula Papa Sport nenkugambe ekintu ekyo. There is a way you're doing it. It is very good because waliwo that audience ya Facebook waliwo ya YouTube ne ya mainstream TV. So njagala kwebaza okola ekintu ekyo webale nnyo webalire ddala. Biebe byange for starters. Omukadde wange oli omukyala gwe mwasanga mu bagita new anti Hampshire. Yeah. Bamita mchala Sirimba. Bakadde ababiri gundi mulabanga omukadde oyo mugana nze banzaala dda bamanyi ekibandeze bwe yagamba ebigambo bye nziramu omukwotinga nti asaba Katonda nga tannafa asobole okusinkana kakalaamu. The statement was so amazing. Shegera yatusanga ku hotel we twali naye nga musanyufu nnyo n'abuuza ekibuuzo nti kakalaamu nga yetajja mu America. Shegera omukyalo oyo akwagala nnyo. Amina. Baganda bange abatulaba ku YouTube zino zonna mbagamba ekintu kiri kimu nti buli ali eyo alina abamwagala. So bw'otaakola ebintu bikutyoboola n'oggwamu essuubi ng'olowooza abantu baakuta. Abantu baagala ekyombo ky'omuwalabu wakikwata teri akiyingiramu. Ekyombo kya Buwalabu mu America tebamanyi. teri yantumirayoko twembadde ndaga omukadde gundi gwakola ku gospel yoyo hotel n'omukyalo nga tunyumya ng'ayogera ebintu ebyo ne bawalabe baaliwo nga bawalabe batugamba bali batya bo. In terms of what? Like batulaba nabo. No lugendo lw'omukyala yakuwano yagala kwonoona yakoza n'andika kati oyo omukyalo oli mutabani we tosobola kuwasa baana be ebintu by'omukwano bino biri fane buli lwoyingira nnyo family naye mba temweddira muziro gwe gumu emikisa gyo egy'okusiiwuka empisa giba gikendedde ate ekyo si kyembadde njogera n'okumva era sigamba gwe ntereza nsi bawalabe bali batya wasanga okuwulira nti bali bubi nti balwadde nti bali kuki yenze boss deni ekirala mukyala Jane wa Diba family wamusinkanako naye asasinkana mukyala Jane naye nasinkana mwami Diba mwami we era ye yafulumya statement eri Jeno ayagala nnyo Saimo official yasooka olwa Kabaka Mwanga wamukwatako nnyo nti abantu bakwata ku baana bo ne babasuula bino bigambo bya mwami Diba
Dr. Diba is a medical doctor. Naga nti omwami oyo Simon official omugumuyita Kawalata mwebaza okufunira omwana oli omuto Kabaka Mwanga future. Gwe nakuwa ebimuli byo okyali mulamu. Fena tugatta wamu natwebaza omulimu tukola titwebale nnyo twebalire ddala. Amina. Abantu bangi nnyo mu America basima emirimu gyaffe. Naye kyenyiza ogamba endala waliwo omuntu yankubira wakati nga story ya Bujingu, Pastor Bujingu eri kupi. Olina omuntu omu gwe wasisinkana nga wali osobola breaking a story n'ogireka. Omuntu oyo wamukolako ku interview. Alina akakwate ku family eyo. Well, nete wagikola. Kati direction endala. Njagala kunyonyola abantu ekintu ekyo bwe kibeera. Kati fe abakyali e Uganda twewala nnyo okukolera ensobi mu diaspora because tukyadde Uganda. Nze ngenda kuwa ekyokulabirako waliwo omuntu gw'otuukako ng'asobola okwogera ebintu nga bikola amawulire ng'era alina facts. Naye si buli mazima nti bagoogera sayimu okozesa nnyo ekigambo ekyo. So nze nteeka nnyo ku minzaani ebiseera ebisinga nsanze abantu mu diaspora nga balina bye boogera bingi nnyo. Naye nga bw'okizza e Kampala osobola okufuna views but kiteekawo obulamu bwo kiteekawo omulimu gwo. Nze ayogera nammwe olwaleero luno I've had issues ku police here and there. Naye buli lwogenda ku police eyo oba bakuwaayiriza oba bituufu oba tobimanyi byonna you pick a lesson. Buli omubeera awo mu office nti CID nti OC police DPC obaawo nekyoyigawo. Nze nina omusirikale talina jjinja wadde n'erimu namusanga ku poliisi awe Kawempe nangamba IBRAH si buli mazima nti mugoogera bwe yayogera semeno nzijukira gwe nangamba nti ebimu mubireke biyite let it pass. Nangamba ebimu mubireke nkugambe talina wadde akabulangiti kuno nti sergeant oba kopolo wadde ennyota kuno wa bulijjo muvubuka naye yangamba ekintu kimu nti si buli kimu nti mukyogera ochegeera. Kati za family ya Pastor Bujingo njiwanye ekitiibwa bandeze. Family ya Mama Fina njiwanye ekitiibwa bandeze. Family yo Musumba Grace Lubega Apostle Grace Lubega bandeze. Kati ze muntu tasobola kukeera ku macha nayogere kino ne wabanga afulumya statement ku Keti nga ntuufu nga ina ne facts nga zitirika mu bisigo enjuki ku mukutu owange tebiyita because ak'obuntu okyegera ekintu ekyo kakalamu obuntu tukubiddwa nnyo ng'abamawulire nti tetuli bantu era bw'oba owulira bw'oba onyumya n'omuntu osobola okuba nga onyumya n'omuntu for example Mama Fino we bamutugobyeko nnyo. Mama Fino weesonyiwa abamawulire tebalina baabwe. Pastor Bujingo weesonyiwa abamawulire tebalina baabwe. Gundi weesonyiwe obitegera ebintu ebyo. Naye abantu bano bamanyi nti abamawulire tebalina bantu baabwe. Kati ffe abamawulire we tulina okuba naako obuntu. Nze ngenda kuwa ekyokulabirako Simon mukwano gwa Diana Nabatanzi ne Florence Nampijja. Bingi ebyogeddwa ku baana abo ab'obuwala. These are beautiful girls, bright, intelligent, hardworking. Bingi ebyogeddwa. But Simon lwaki ayina enkizo mu bamawulire bonna mu Afirika ku baana abo ab'obuwala? It is because Simon tatwala Diana Nabatanzi ne Florence tebatwala Simon nga wa mawulire. Bamulabanga mwannyinaabwe. They expect you to edit. Thank you so much. Ochekere ekintu ekyo. So naffe olwaleero nga tuli eno tutandike okuba naako obuntu ako n'abadde mutujajinga mukiyitiriza nnyo mutwonoona nnyo. Abamawulire tuzaalwa embuto baazisitula emyezi 9 twazaalwa tuyita mu bitusomooza like any other person. Naye ate kyogedde kituufu naye waleeyo temutukyokooze nnyo olwokuba mulowooza tetujja kwogera facts. Mutajja kubeera nakubeerako nze nina omuntu andiko buli wagenda ku TikTok oba ku live oyo yakola kino n'agula emmotoka bannange nangako obuntu olumu tukeneka kavaamu onyiga ate n'ekirala nze n'ekirowoozo kyange Fox Odoyinze ndowooza is planted mwene ensonga y'ebisiyaga. I believe in is planted. Bamunyenyera wasobola kiviiramu oba ne bamusasula ye n'akivaamu representing the minority. Tulina problem essaawa zino nti majority weeba erina kyekkiririzaamu
avaayo okulaga sayidi eri endala aba alidde ekifaananyi ky'omuntu ajjudde nawa abantu example nagibeera ku mukyala ekifaananyi ky'omukyala tekiri ku mabeere kwano mu maaso wokka bwe bagamba nti mukyala oli ovaayo omulabe olina omulaba mu maaso wadde we wasinga okukunyumira nekkiriza tukukyusize n'akabina okole ki oba ontegeera oyo ye muntu yenna akoze eki kati buli muntu IBRAH singa ayawukanako okubalala n'agamba kaŋŋendeko ne ku sayidi eringi bawe aba yalidde because sayimo lwaki nti eyo nzikanya naawe amazima go gali nti osobola okugamba byonna byoyogera fe abamawulire batulebolinze ng'abasabiriza batulebolinze ng'abalina empisa embi ab'omutima omubi abatalina ludda abeekyusiza mu kitinga embazi but truth be told ow'amawulire omu ng'akoze ekintu talipresentinga mulimu gw'amawulire nkiddamu bwe bukeera ku makya kampere ku ddiini eyange gye nsinga okwagala gye nsubscribe nga twomusiraamu n'osanga erinnya xyz ng'omusanze mu bbaala tofubutukayo kudwadwalika na bigambo nga wenna ogwirana abaziraamu banywa mwenge abaziraamu bakola we bati shut up your beak my friend oyo si mufti si doktur osage si sheyi ate ne wabeera sheyi omu ng'omusanze akola ebibye abikola ku lulwe si lwa busiraamu so wamawulire obukeera ku makya ne wabaawo something gwe notuula eri mu kazigoko nga kateni yekawula ekisenge n'eddiiro okitegeera tolina siiringi ogamba ab'amawulire nze bantama basabiriza naye nga bwe tukuza mukama bakusaba ki si kateni yeyeewujja oba kasitoovu k'entambi akawunyira mu luumuyo okitegeera kyenkunnyonnyola naye mutunafuyizza nnyo omuntu akeera ku makya ffe tulina abaana abakulu tulina abako so omuko abako nze neeyogerako ng'omuntu tulina abako naye abako abaffe ba era eya .com naye omuko owuwo n'alaba ebintu ku social media nti bayoutuber bafere bayoutuber babbi ab'oku youtube basabiriza essente kwegamba n'otuuka okugula kiro eya ssukaali ogitwalira nazaalawo ng'alaba essente nzibe oba nfere you get my point so kitunafuyamuko ku mitima tokisalidde magezi ki tulina kukubiriza abantu bali abantu nti omuntu omu talipresentinga ffenna nendoza era n'ekirala stage ezinga okulemera twabatera nabo mira kwerabamu so to appreciating a growth kakala mesazi ngalo naye oba ontegeera olaba abantu they even take initiatives ne box you ng'olaba tazze kuvuma naye ng'alina ki ensonga ye tekimfuula musiru naye ate osobola okubeera omanyi ensi eno abazadde mama ne taata banzaala but ate gyenkomye enkula nfunye bataata mu levels ezaki ez'enjawulo ososanga wendazanyira comedy naye nayo taata wemzigiridde mawulire nayo taata YouTube ninayo taata tugenda tufuna abazadde abaki ab'enjawulo nga nange wasobola okujja bantu banyi bojja mu inbox yange ne mbaka ekigambo kimu nekigamba nekikyusa obulamu bwo naawe osobola okujja nekikyusa obulamu bwange so naye kati naawe tandika okwatinga growth nti kakati katolaba kino ekiro gamba nti kola mu YouTube business nekikyaki kubanga bayoutuber tuli bangi tugenda tandika okweyawulamuko ne bajja kugamba nti waliwo bayoutuber bataano bajja waliwo bayoutuber 10 waliwo bayoutuber 2 kigenda kujja with time because tuli baki bangi nekyo kigenda okutwawula maturity ne time gye tuwa ebintu bye tukola kale okwongerezaako ekyamazima kini nti SB4 kyayogedde nakyo kiteekebwe mu nkola oluusi tubalini nti eri abantu ne tufuuka saagala kuddamu subscriber wange bubi saagala kuddamu gundi bubi ate mu kusirika okwo bakikwezebwakumanyira okitegeera tetugaana nti osobola okujja n'ompabula n'oyogera nange n'ombako kyoteesa waliwo gundi eyo yes nze ekyemanyi buli omu wano bwe inbox afuna yajja n'amugamba naye kano kayiseemu ne kano kakule bwe tuti naye oli n'ajja mu inbox n'akuwandikira ebbaluwa n'akuteerako simu aba abisookamu mujja bivaamu ate aba akoze atya kati divorce kati ninyo
I would appreciate omuntu ajja mu inbox. It is you to treat the way you treat that information, it's upon you. Oshegera. Naye tulina abantu nga bo bagufuula muze. Nga buli walaba video yo akola copy and paste the same comment. Yes. No way tulola boti ogenda okulaba nga it is the same comment. Waliyo omuntu nga wali omwana bali South Africa omusajja mukulu yekapika obusaati is approaching 40. Wewe botandika okuyingira emyaka 4 bebe ku simu tumogere dashiika za 5. Ida definition y'emyaka 4 kati musajja tuyingira emyaka 4 nga kapika obusaati bwe tanayambala n'obupale munyiga bwe buti. Naye tayina kirungi yali akoze. Akuvuma buli wakoze ekiwa buli nomwaganya buli wakusanga era lo yasembye kumuna namugambe mukamange no badde oludde okunvuma bwe kyomanya nti oluusi bayitira nti oli najja nosanga bw'oteeka video ku Facebook comment yemu nakola ki akutayiza buli wamu w'olabikirako okyegeera n'olya nga nawe oluusi weekyayo ebiseera ebisinga omuntu omugamba naye kati omanyi obutayitira kanfuna engeri gye nyinza okubulookinga omuntu ono sikiririza mu kubulookinga nkubulira ekintu kino ekintu kyo kitama abanyi abantu abasinga IBRAH nzikiriza malayo oli bw'ajja n'asanga comment bwetyo okitegeera omuntu omulala n'addamu n'agisanga ku posti endala n'agamba naye ono gwe boogerako kino niwe yandibadde naye omuntu oyo bw'omwejjako bwoti bweppa noma nti wono bw'abadde ayita wano bamanyi okukozesa buli naye kati okendeezako ku maanyi ago fete tujja kubeera liniyenti nyo mujje mutukube abantu abo tubeetaaga togenda kwetaaga abantu bakuwaanawaana n'abantu abatuvumu tubeetaaga kubanga olumba bana amazima anyway nze olumu asobola okumba nga talina mazima era nga akuwaayiriza naye nze amafina yaŋŋamba ekintu kimu olunaku lwe balerekerawo okuvuma oba okwogerako oba tokyalirele oba ogudde anti wulira waliwo okuvuma ng'abantu banjawulo ne bajja ne bakuvuma n'okola ki naye ng'ali omu naye waliwo omuntu omu n'ajja n'akwesa omanyi lwaki divorce omuntu oyo tolina mu blocking aba alina ensonga bano abantu tulina okubaleka batulabe nga tugenda because buli omu blocking ayinza n'okubeera eyo mu kazigo ke n'alowooza nti byakukwata baleke bakulabe kati nze nina dikulomu anywerako omubisi ku makya ku ssaawa 4 anywerako obusera obwakawunga ka muwogo olankyawo nandiirako ekyennyanja ekikalu n'akalo olw'eggulu awo nandiirako mulokoni otegeera kati abantu baŋŋamba mu blocking ne mbagamba lwaki mu blocking omuntu gwe muŋŋamba okublocking ekyobugagga kyalina kiri kimu bulamu that is if nga tetumukozeeko full blood count kyekyobugaga kye naye we tuba tumukozeko full blood count era tujja musangamu kabotongo ebyo nziku eyo okitegeera so talina kyalina because social media eno ogiraba etuwa perception nti abantu bakabi naye muganda wange sensera omuntu paka ku boni maro ogenda kumanya nti abantu abo abala bali ku social media ate kirala nnyo okigenda kyenkunyonyola so nze sikkiririza mu kublockinga wadde nedda kikanemu IDRIS kwaga oyo yafulumya statement ogagamba tublockinga abantu IDRIS agatubaleke kati IDRIS yawe ensonga ze lwaki tulina obaleka noga naawe zize nze nengula eza IDRIS nti omuntu olina okumuleka nekirala omuntu kyakulowoozaako omuntu kyakulowoozaako bakirabira ku ekyo kyakwogeddeko omuntu asobola okujja omulundi ogusooka n'ayogera ekintu ekirabikanga ki ng'ekituufu kati singa omublocking nga tasobola ku accessinga gundiyo bigenda mu maaso ayinza obutaddamu kwogera n'asembayo amulabanga ng'omutuufu kyova olaba mu musikati mwe abatulaba tobayinganga nnyo omuntu ngezi nga akamulaba omulundi gumu naye omulundi ogwokubiri mwongerayo ogwokusatu tebatera kusukka gwakumeka
nze chempa bale lindako nsabona akantu kakaddemu gumu lindako yakubidde nnyo kuki ogadde balance eri bweti sayimo kamala nsabo kaddemu nga bwokogedde abala bafa aboogera bonda banganga ndi mugezi omulundi ogusoka madde nsabo mpo omulundi ogwokumeka ogwokubiri nsabo nyongera ogwokumeka ogwokusatu amagezi tegatera kubeera obusiru tebuterawo mulundi gusuka gwakumeka kati buli muntu womuwuliriza ogusoka n'omwana mugezi ayinza okuba lwali lunaku lwe lulungi n'essaawa eno erina olunaku lwebalanga ntuufu oba kitegeera kati omuntu gy'akoma okubeerawo ng'akulaba tayimu tukwanagamba ne bane bulijjo kisiru nkwatako mu bugalo nabo museko gwali abalere batugoberera wowulira nga gundi avuma gundi ono avuma sooka weebuze lwaki avuma omuwa obudde gyebujja ajja kweyambula enkuba erabika eyagala tukola kigundi wano nga omanyi Uganda naye tubawaddeyo essaawa tuyinza obuta tugenda wumba tulina gye tudda leero tujja kuwuliziganya buli omu alina ewe gy'abeera lwaki kasosera obala yalaga batiipu waliyo kyemututegekeddewo waliwo enteekateeka Afirika kola ki byogere naye tiipu zikuza tukokuzafu kale oyagala tuwaayo katusiibule otutwala kulanki ensonga zibadde zikyali mpitirivu naye olw'enkuba tuyinza obutasuka wano olunaku olwaleero next time oba next episode tulaba tukomewa Katonda asiimye inshallah tujabakuddiza obwa boosi teweyagadde kimala ebanyongereyo omulundi ogusembayo tusobola okuddamu wiiki ejja wiiki ejja tujulirize wiiki ejja tujulirize eri mabega wange wano nga tetonnya omuti guno gulina ebadde tenabatonya baaba omuti gulina fiyo yala kubanga nze simanyi mbuulira tuve wano nze tusiibule tusiibule baaba bannange toyanziza nnyo okutuwuliza n'okutulaba olunaku olwayo tugera mubanga tukoma wano naye nga nabagambye nga tutandika teriyo muntu ali perfect tumanyi nti tubanyiiza mutusonyiwe naye nebitukoze ebirungi mu appreciating leka kujjanga mu inbox yange nga nkoze kibi kyokka ne lwe nkoze kirungi jjanga okugamba nti leero wakoze kirungi bye byange okay nzenga maliriza sebo tugenda bwe tutinza agenda sembayo twenze gemena abatulabye olunaku olwaleero nabagambye nze gubeera mukisa okwogera ku kyano y'omuntu omulala kubanga nina essuubi nti nno abangoberera be batono abangi tebannantegeera oba tebantegeera kyekiri kyenkugambye oyinza okuba wanda bakulunaku olumu nga nali musiru n'ongoba walina ennaku zange endala bbiri okutegeera oba ddala ndi musiru naye mwebale nnyo mwebaliredde sebagambye nayingidde omuzannyo gwa motocross nvuga piki z'empaka that is very good mwana akubye oluseke mu ggwanga ate luseke tuli muzannyo kati ni nnyo yadde gwe mukubiriza kakiyisewo motocross kuvuga piki za mpaka kuba kuvuga piki lindako ndeka banaye ujivosi zinda kumala okuyisaawo kano wenanga olina okubeera attentive tosolooza so nayingidde muzannyo gwa motocross nvuga piki za mpaka era sinafuna sponsor sagwe wena wennaaliyo nga osobola okunteekamu ssente weetaaga bino wammanga esibifu weetaaga epikipiki weetaaga n'amafuta weetaaga pikipiki etandikirwako twagigula yo weeri eri Dubai eri mu kujja ya milioni meka banyiige lumu nedda ssebo banyiige lumu olaba bino banyiigira bitabakwatako banyiige piki eyo ya milioni meka nayambibwako omukyala mamafiina that is very good tugigula milioni za 2 twagula piki 450 Honda sisi 450 otunulidde omukulu gunakolanga enkasi piki eri mu kujja training twagitandise era nga gundi yange gyensubira okutandikirako okuvuga lare ejja kubeera Fort Poto nakuzomeza eri mu Fort si wabadde bavietera naye tukyali kuba piki tennaba kutuuka naye sabuwagizi bwammwe mujje mumpagire maasa tunayo galuga
nja kubeera nga nvuga tukakulabire busiika kakulabire kaluga ne busiika abana neyunga ko mwensabire mikisa joka sikumenyeka ye side business yo side business yo creatinze business yo bukadde by the way njagala tereza mu kakalamu pichi zempaka ne motoka zempaka oteka munyo kusinga ky'amwe so si side business business yabali na se kale ali bubinyo ndi bubinyo twali bubinyo naye mama fina mujjako ekikoli mobo omukisa nze namujjako mukisa siri bubi nange kaninde kye namujjako tujja kutwalayo mpulampula mukulu bajo kuntwala ngo twalayo Mzee magala nkutumiddeko nnyo. Uganda wange. So gwatwala. Tujja kutwalayo genda. Basawo ne banyabo ntwalo mukisa guno okwagaliza SB4 success. Yes. Mu venture empya gyayingiddemu. Twongere okuyingira ebintu ebipya. Fitina no butagaliza by the genderera buli muntu wa fitina ennyo aba successful a short while ne success ne gwawo so nja kwebaza SB4 ekintu ekyo kirungi nnyo era nkwagaliza birungi nebaza mama fino kuteeka mu ssente okufuna pichi eyo kyakabi nja kwebaza baganda bange bwe tutambula wano ku akagundi yaffe ku nsinkano yaffe eya buli mwezi mwebale nnyo mwebali eddala nja kwagaliza Fifi birungi byerere yatandise project and good project kye wayingidde Fifi the Queen mukyala Nsubuga nkwagaliza birungi byerere nkwagaliza birungi byerere Katonda ku blessing mubere bulungi mweraba kale onako olwaleero era ng'abakulu bamaliriza mwezi guno wayibona libugira bwedde kwateyita muno omuti guno gwina rekodi yala Saimo kyalogedde nti omuti guno ate Saimo bayogera ekintu kituukirira era twange tuve wano mbebaza okutugoberera ku mikutu gyonna abatusanga n'agamba nakwebaza nga mukise kinoomu mu nsi ez'enjawulo zetugenda oba nga tutambula mu maaso awo tegeka entambula kaneekwate kuyibula eyibula naddala yibula ono yejo wabaddeeyo ojja kuntwala kale ate sinontwala mu guno ebino eby'abaana abato nagendera mu disini sebo maliriza omwezi guno nga gutandika naguze engatta empya era njagala mukineebalize ekyo nkwatako mu ngalo ne kakalamu yaguze engatta empya yabaddeyo yabaddubawo just gireeta mu bantu Idris engato gikutte era bwoba ogikutte kakalamu loyamba Timbaland odde wakasa bagenda kunyiga baddiye kulo kwatogedde kuki odde wakasa mekalo yamba naye twebaza ne ba sponsors baffe bwenna abateekamu akasimbi mwenna kyemukola kyamaanyi nnyo okuvira ku Saimo official Uganda empewo eyipiseemu extra digest mugoba nsonga bonna twebaza mbere bulungi Saimo kigambo kyayogedde lado tetusanga sebo nzaino maliriza mwebale nnyo baddala tugoberera mu episode yaffe eno naku olwaleero nga nze nja kumaliriza ngamba omwezi guno gwe tumazeeko bonna benyiizizza mu mwezi ogwo nsaba kisonyiwo gye muli n'abanyiizizza nammwe nja kubagamba nti mbasonyiye katutandike mu guno omwezi omupya gwe tutandise tulabe kye tusobola okuba tutandika nakyo saba Katonda ateremu obwangu ate kati wano mbadde naye wenaayogerera mu episode eddako tujja kwogera ku nsonga y'abantu betukolagana ne mu mulimu naye olowooza gwa alonda byetunayogera betujjako interviews etukola nabo nze mbadde nina kyensaba ensonga zo zibadde zikyaliwo kyembadde nsaba tusobola okuddamu sheno omwezi guno ne tugugatta ne tuguddamu ne Friday ejja kubanga ensonga zibadde zikyaliwo wano balina tukwate okudduka okukola okigeera so nsaba Friday ejja inshallah tukomewo kale kulakutula n'ensi yange Uganda atakumira mpeera abankumire. Thank you so much.